السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala tukomezaawo natwokulaba nti twejjukanya ku kiyitibwa eddiini busiraamu tusaba sokusaasireka n'emirembe eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'eri bannaffe abaatukulembera mu bukkiriza tusaba Allah basiime wamu n'abo abaligobera obuufu mwe baayita paka Allah lwaliggalawo ensi eno. Allahumma amin. Twejjukanya ku kiyitibwa obusika bw'eddiini busiraamu wabula ng'ekikulu kye tuliko omwana ow'obwenzi ono tukyagoberera obuufu mwayita n'okumanya baffe omwana oyo owuwo oba wa mulala. Omwana oyo akkirizibwa okusikira oba nedda. Wano we tuli olwaleero tusoma ku mwana ow'obwenzi ono mu famire gye tumubali mu famire ki wabula nga ku paati we tuli akatundu kano kagamba nti omwana ow'obwenzi ddi lwabalibwa okubeera nti mwana wa taata, ddi lwabalibwa ku sayidi y'omusajja. Again nasabu waladu zina idha stalhaqahu zani wakanat ummuhu firashan. Okuzza omwana ow'obwenzi singa omusajja yayenda ku mukyala ajja nga amukaayanira omwana oyo ddi ng'ate omukyala tukimanyi bulungi omukyala mufumbo ayina bba abafa omwana oyo aweebwa mwenzi oba omwana oyo abeera wa mu maka eyo omukyala gye yafumbirwa. Almas'ala katugende mu maaso tubirabe. Maana alfirash katusooke tunnyonnyola ekigambo firash kitegeeza ki. Alfirash ekigambo firash kigambo kya lulimi luwarabu kitegeeza ebyokweyalira oba ebyeyalirwa mu lulimi olusooka oluwarabu kitegeeza ebyokweyalira essuuka mufaliso kitanda byonna nga bw'obiraba bwe kibyeta firash nga tokyawudde. Ate ekyokubiri agambye nti tustamalu bimaana alwati kikozesebwa mu mbeera ey'okuzannya sex oba akapiira okwegatta wakati w'omwami n'omukyala. kama tustamalu bimaana kauni almar'ati muta'ayyinan lilwilada lishakhsin wahid. Ng'era ate bwe kikozesebwa ku sayidi y'omukyala singa abeera asinkanye n'omusajja mu mbeera y'okuzannya akapiira oba y'okuzannya sekisi olw'ekigendererwa eky'okuzaala. Ojja kisanga ekyo ekitabo mukibayita ekinnyonnyola omumanya yitibwa Al-Jurjani, ekitabo ekiyitibwa At-Ta'rifat okunnyonnyola amakulu definitions safha ya 172 yabigenda abinnyonnyola. So katugende mu maaso tulabe. Wa min maani al-firashi ne mugamu ku makubo oba amakulu g'ekigambo firashi almar'atu ye mukyala kitegeeza omukyala. Nabbi yayogeranga ebigambo nga birina amakulu ag'omunda. Fa innaha tusamma firashan mazima ddala firash omukyala oyo ayitibwa obuliri lirrajuli. Fa innaha tusamma firashu rrajuli ayitibwa buliri bwa musajja. Abantu abakulu ekigambo ekyo mukitegeera bwe tuba tugezaako kinnyonnyola. Ibn Manthur akyogera Ibn Manthur fi lisani al-arab mu kitabo ekiyitibwa lisanu al-arab oba olulimi lw'abawarabu babu shin mu mulyango ogwa nnyukuta eya shin fasulul fa mu kunnyonnyola ennyukuta eya fa. Naam, kyagenda mu maaso n'atugamba nti fa alfirashu inda al-arab kye bayita obuliri mu bawarabu yagambye nti yu'abbaru bihi ani ziwaji kibeera kisibwa ku sayidi ey'obufumbo oba kitambulira ku sayidi ya bufumbo wa anil mar'a wamu ne ku mukyala wa aktharu itlaqan ala al-mar'a n'okusingira ddala ennyo kikozesebwa ku mukyala. وقد يعبر به عن حالة الافتراش era kisobola okukozesebwa mu mbeera y'okwala oba okwalirira. Yakireeta Ibn Hajar mu kitabo ekiyitibwa Fathu Bari fi sharhi sahihi Muslim yali akinnyonnyola mujallada ogw'e12 safha ya 36 yakinnyonnyola. وعرفه المباركفوري omanya yitibwa al-Mubarakfuri naye yakinnyonnyola bi annahu az-zawju wal mawla li'annahuma yaftarishaniha. Yagamba nti Ibn Hajar yakinnyonnyola agamba nti bi annahu az-zawju wal mawla ye mukyala ye musajja wal mawla. Al mawla kitegeeza omuntu abajjiddwa mu buddu
ye mukyala aba ateereddwa n'ava mu buddu liannahuma olw'ensonga bombiriri omwami n'omukyala yaftarishani bombiriri bayaliriragana kitegerekeko ekyo omwami n'omukyala okubanga basobola okugenda ne bagenda mu buliri buli omu ne yeeyalira munne n'olwekyo kyava agamba ekyo gyekya al-Mubarakfuriyu ekyo yakinnyonnyola fi tuhfati al-Hudhi yakinnyonnyola ekigambo ekifaananako bwe kityo mimma sabaqa mu ebyo bye tusomye waggulu yatadihu anna taqaruba bayna al-ma'na al-lughawi wal-ma'na al-fiqhi waliwo enkwatagana oba ensemberigana y'amakulu wakati w'amakulu ag'olulimi oluwarabu wamu n'amakulu aga fiqhi oba ag'amateeka g'eddiini y'obusiraamu faman atlaqahu ala al-mar'ati muntu yenna yenna bw'abanga akiyise ku mukyala akiyise omukyala nti ya firasha owange buliri bwange oba ya firashati i'tabara dhalika min al-ma'na al-lughawi aba kitutte ku sayidi ya lulimi luwarabu waman atlaqa dhalika ala zawj ate oyo aba akiyise omusajja i'tabara dhalika min al-ma'na ash-shar'i aba kitutte ku makulu aga fiqhu gennyini ag'amateeka makulu bw'agamba omusajja bw'amuyita firash kitegeeza aba ategeeza omusajja nti kyaliriro awo tugenda oba ekyalirirwa mu mbeera efaananako bw'ekyo kale ekyo tetujja kulwawo ennyo tukinnyonnye ekigambo firashi omukyala kubanga omukyala yiye baka wansi omusajja nadda waggulu kye bategeeza mu kyo ge makulu agaviirayo ddala agwa amangu okutegeerekeka n'agamba nti katugenze kye tuliko omukyala singa aba azadde omwana nga muzadde mu bwenzi naye ate ng'omukyala ali mu bufumbo abafa omwana oyo waani kale kirimu embeera ez'enjawulo katugende mu mbeera an yakrahu sahiba al-firash tututte mu mbeera nti abaffe nannyini buliri ye nannyini mukyala noza mukitegedde kyemba nnyonnyodde ekya firash an yakraha sahiba al-firash sahibu al-firash singa nannyini buliri amakulu nannyini bukyala nannyini bufumbo obutukuvu nannyini bufumbo obutuufu gwe bayendedde ku mukyala we akeera enkya ne yeegaana omwana oyo aba waani yembeera esoose kaswale nti yembeera esoose agambye nti in ankara sahibu al-firashi anna hadha al-walada minhu singa omuntu atamwa okugamba nti oyo omwana amakulu nannyini buli nannyini mukyala singa atamwa oba ne yeetamwa ne yeegaana n'agamba nti oyo omwana si wuwe wa aqarra zawjatu bidhalika omukyala naye n'abeera ng'ekintu kyakikakasa fahadha iqraru bizina omukyala aba amaze okukakasa nti yayenze omusajja singa agamba nti omwana ono si wange omwana ono ayawukana n'abaana bange omwana ono ebintu byakola byawukanira ddala omwana ono enfaanana si yange omukyala olw'okutya n'agamba nti ddala mbutuufu mwami nsonyiwa omwana oyo si wuwo ge mazima amatuufu aba amaze okwekakasaako nti ddala mbutuufu nayenze au thabata alaiha azina bilbayina oba kiba kikakase bukakasa buba bujulizi obutukakasiza nti omukyala oyo yayenze olwekyo olw'obujulizi yennyini bwe yeewaddeko so uqima alaiha alhaddi omukyala oyo alina okubonerezebwa ng'akubwa amayinja wakana waladiha waladu zina oyo omwana we aba mwana wa bwenzi wayakunu hukumuhu huna kalhukumu idha kanat ummuhu ghaira firashin ennamula wano esigala yeemu nga wamu okubeera nti omukyala oba omwana maama we abadde yayendebwako bwendebwa nga si mufumbo n'olwekyo wasayati alhaditha anhu insha allah tujja kunnyonnyola tubeere nga tuleeta obujulizi ku hadithi eyogera ku ekyo biidhinillahi tabarakahu wa ta'ala n'agamba nti wa in kanat zawjatu newankubadde ng'omukyala asobola okubeera nga qalat in hadha newankubadde ng'omukyala asobola okuba nga abadde mufumbo waqalat inna hadha alwaladu minhu n'agamba oba n'akakasa n'agamba nti omwana ono ava mu musajja amakulu omwana ono mwana wa musajja talaana singa omukyala alemerako omanye abakyala mulimu abakyala abeekaza n'akimanya nti yayenze naye nga tayagala kuswala n'ayagala abikkirire naye bwe mugenda ewala ennyo ate ne bizuuka n'aswala buswazi kuba olwaliwo kati abantu abamu batya DNA kati kyekimu kibatiisa obwenzi n'olwekyo singa omusajja yeegaana omwana ate omukyala n'asigala ng'akikakasawo nti omwana wuwo nate namuzaalawa ng'abamu bwe babikola n'olwekyo talaana wa yufarriqu bainahuma furqatan abadiyya
olwo nno tuba tugenze kye bayita mulaana, okukolimiragana. Omusajja akwegaana omwana, olwo nno kiba kigeza nti twegobako obwenzi. Omukyala takkirizibwa kuyitibwa mwenzi. Awo together omukyala olaba yegoba ekikola ky'obwenzi. Olwo nno kitegeeza nti tuba kugenda mu kye bayita almulaana, okukolimiragana nga mu surati Nuuru bwe kiri. N'olwekyo bajja omwami n'omukyala ne bagenda ewa qaadhi n'omwana waabwe ne beekolimira, buli omu n'ayogera emirundi 5. Omu ku bo n'agamba nti obusungu bwa Allah bumbeereko bwe mbeera nga ddala mu butuufu bye njogedde nkuwaayiriza. Omulala n'agamba nti ddala nkasa Allah ekikolimo kya Allah kimbeereko bwe mbeera nga nkola ki, nga kyonkakasaako nga si kyekyo si kituufu. Sorry, bwe mbeera nga kyonkakasaako kituufu nga nkyeganye bweganye, nsaba Allah anteekeko ekikolimo mu mbeera efaanako bwe betyo. So walwaladu yakunu waladu mulaana, olwo omwana n'aba ng'asigadde mu bbanga n'ayitibwa omwana owabazadde ababiri abeekolimira oba omwana eyeegaaniddwa. La waladu zina, wabula taba mwana wa bwenzi. Munnamulebe njagala mukyegendereze, taba mwana wa bwenzi wabula abeera mwana kubanga mu bufumbo bubadde butuufu. Nolwekyo fayuqta'u nasabahu min almula'in, oyo mwana olulyo olwo luba lukutuseewo bukutusi ku sayidi ya kitaawe kuba kitaawe amweganye, taba wa mu famire ye. Wala yakunu li ahadin, era talina kubaako kitaawe yenna mu kaseera ako asobola okuvaayo n'agamba nti ye kitaawe. Fi haqqi idda'a an-nasab, mu kiseera ky'okubeera nti waliwo okwegaana oba okubeera nga tunoonya olulyo lw'omwana oyo yaani. Lianna fi ithbaati nasabi, kubanga mu nsonga y'okunoonya olulyo lw'omuntu layini mwava oba chain akajegereke we kalina okugwa, minhu bilfirashi, kikakasibwawo lwa bufumbo buli bwe tukakasa obuliwo obutukuvu. Nolwekyo hukumu binafiyihi hukima binafiyihi an ghairihi faba'da dhalika, olwo nno ne kibeera nga kiba kyalamulwa omwana oyo kubanga talina kubeerako muntu yenna amukaayanira olw'ensonga eyo eriwo mu makkati ako. Jabiraba ebigambo ebyo yabireeta mumanya yitibwa Asarkhasiyi mu kitabu kye kitibwa Al-Mabsuut omujalladu ogw'omusanvu safa ya 205. Ojja bisangayo yabireeta, ojja bisangayo yabireeta. Kyava agenda mu maaso n'atugamba, tugenda mu maaso n'omusomo agamba nti qaala Ar-Ramli, ayogera Imaamu Ar-Ramli oba mumanya yitibwa Ar-Ramli, n'agamba nti wa'alam mimma taqarrara adamu sihhati al-istilhaqi nasabi au istilhaqi manfiyi bil-li'an, kimanye nti singa kikakasibwa oba kyakakasibwa, manya nti kyakakasibwa nti mazima ddala omwana yenna singa abeera yeegaaniddwa takkirizibwa kubeera nga ate azzibwa ekika eri oyo eyamukola ki, eyamwegaana. Wulida ala firashi nikahin sahihi, kubanga omwana oyo yeegaaniddwa naye yezaaliddwa mu kika oba mu famire kakasibwa nti babaali bafumbo batuufu. N'olwekyo tulina kumugaba mu kika kirala wadde okumutwala mu kika ky'oli eyamwegaanye. Lima fihi min ibtali haqqi naafi, kubanga mukyo mulimu okubeera nti omuntu ate aba agenda kwonoona right oba ajjawo right y'oyo eyeegaanye. Idha stalhaqahu, bw'abanga ate amaze n'akola kye bayita istirjaa'i, n'akomawo n'agamba nti nedda bye nabadde njogera bannange nabadde seetegereza, naye tugenza okukebera DNA ng'omwana wange, kuba omwana ayinza okuba yafaanana bajjajjaabe obanga yafaanana ebujjajja. So naye mu nsonga eyo omuntu oyo omwana abeera asobola okuddayo. Lwaki bagamba nti omwana oyo tebamugaba walala? Olw'ensonga nti busobola okukyenkya omuntu n'abeera ng'omwana oyo addidde mu mukyala we n'agamba nti mu butuufu nkoze okunoonyereza, tukoze okunoonyereza ewaffe wadde twali beeru nnyo naye ate ono omwana yafaananayo jjajja waffe ow'okutaano eyali omuddugavu ennyo, ne DNA yaffe yennyini nadda n'abeera ng'atwala omwana. Mu mbeera eyo kyova olaba nga Obusiraamu bwagaana nti omwana oyo takkirizibwa kugabibwa walala wonna. Wahadha huwa, ekyo nikitugambye tubadde ku musomo gugamba nti singa omusajja yeegaana omwana mu mbeera esooka mu bufumbo butukuvu
omukyala yamuwasa mu mateeka babawoowa bakola embaga nabyo nebiyitirirwa byemukola mu mikolo gyammwe mubimanyi naye singa bukeesa enkya omwana oyo ne yeegaanibwa omusajja yawasa omukyala naga nti oyo omwana si wange bwamwegaana enamulebeera etya enamula tugambye gye tufunye omwana oyo ateekeddwa okuba nga asigadde ali mu bbanga nga taliiko nneniye singa wavaayo omuntu yenna agamba nti mwana we oba omukyala n'akakasa omukyala bw'akakasa nti omwana oyo mwana butuufu mwami omwana oyo namwenda bwenzi aba yeekakasizzaako obwenzi ekyokubiri lwaba agenda afuna ekibonerezo ky'okkubwa amayinja ekyokubiri singa wavaayo yenna oyo abeera agamba nti aba aclaiminga nti omwana wange ng'abantu abajja bwe babikola naye olwedda aba yeekakasizzaako obwenzi ekisookera ddala n'omukyala ng'akikakasizza bombiriri bakubwa amayinja ekyokusatu oyo omwana takkirizibwa kuweebwa muntu yenna newankubadde ng'omuntu avuddeyo n'abeera ng'akola ki amukaayanira wadde tusigadde tetumuwadde ku sayidi eri nemukyala neno ku sayidi tetumuwaddeyo omwana asigala wa mukyala ate bali bafuna ebibonerezo byabwe wahadha salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh amannya Omar Sulaiman Kasule mbagaliza bulungi weerere nakutegeera ebyo ebisomeseddwa ate tubeere nga tubikolerako biidhinillahi.